yakubye tiyagasi wakubye wabi okubanga ku mutwe full figure katugambe nti ne mwaluwa bakuba ku mutwe kutta awo tudde wali tuddewo abantu bosinkanye wali basinkanye sente z'okutte wali badde nazo awo wosula wali suzeewo emmotoka gy'ovuga wali givuze saagala ofaanane musiru ayagala nnyo mugaati ate n'akyawa eŋŋano tewali ngeri muli gy'ayinza kufuna mugaati ng'omulima teyalima ŋŋano full figure erinnya lyo lyekwatidde kulya Bobi Wine ewatali Bobi Wine tewaliwo full figure actually Bobi Wine naafe enkya ya leero full figure akawungeezi oba otandikiddewo okujeera saagala ofaanane mulala agamba bossi nti tutunde ente nze kubanka oyo okutegana naye ng'ate we bajjawo ente omugaso gw'omulaalo mu faamu gugenda kubula full figure ewatali Bobi Wine you are nothing full figure okabasanye ne duniya eno ate era tokomye kabasana na duniya eno naye ate ne duniya ekukabasanyiza full figure omanye emirimu gye wali okola okusooka n'okutuuka okuzaala omwana mu bba wa bossi wo omu ku badirekita ba Eagles si lwakuba oli wa mpisa mbi naye lwakuba embeera yali ekususseeko era bwe wamala okuzaala omwana mu muka bossi we mu bba wa bossi wo omu ku badirekita ba Eagles production kiwejjowejjo waggukira ku Salama Road n'otandika okulenga akaboozi olengeko akaboozi ng'okalengera mu VIP naye akaboozi walenganga ka 5,000 lw'ofunye nnyo omukisa full figure ng'akaboozi olenga ka mutwalo ekikulu tewafanga ku ssente zino ze bakuwa wabula wafanga ku kimu kubatwala kubayonsa ku mabeere g'okubye kalifomu era waliwo omusuubuzi w'ebirime yajja ng'atissa okuva e Masaka n'atuusa ku katale ekibuye n'asalawo ogenda kalenda yeebake wabula mu kugenda kalenda rest house yeebake n'asalawo okukubira omuntu omu ku bano abamutikkula tewange muno mulimu ku byana jjukira Kinnya na Mpindi okuva wali katale ekibuye okutuuka kalenda rest house ogwe ku Salama Road full figure we yali yeetundira era full figure baamuleeta bukubirire mu loogi ne bateesaganya n'omusajja omusuubuzi nti kyebiri okusula naawe full figure wateeka kalifomu ku mabeere nobba omusajja essente z'ebirime zonna Bobi Wine akufudde omuntu Bobi Wine akufudde omwana Bobi Wine akufudde atunulwako era n'akufuula maama ataswala maaso g'abaana be kubanga maama ataswala yoyo abaana gwe bagamba nti kino ne kijja yoyo abaana gwe bagamba nti kino ne kijja ate era nga tokyatwala basajja waka mu kazigo omuli abaana bo n'okuukira ddala maama ow'obuvunaanyizibwa kubanga emize gyonna gye wakolanga tewagikolanga lwakuba nti wabanga oyagala naye yali mbeera okuva lwe baakugoba mu maka ge yali bba wa mu maka ga bossi wo eyali director wa Eagles production okuva lwe baakugoba full figure embeera yakwonoonekera wafuuka ekirala full figure watamiira full figure abasajja bakozesa abakusasulanga abakozesanga kulooni n'okubanga amasimu owaaye akasente kange omusajja n'atuuka ekiseera essimu n'agijjako naye ng'obanja kukozesa essaawa eno osobola okukuba akasimu munnange gundi ndi bubi omwana wange mulwadde amuwala wange kabakooke munnange tunuulira Bobi Wine engeri gy'akyusizza obulamu bwo tunuulira engeri Bobi Wine gy'akyusizza phone book yo tunuulira engeri Bobi Wine gy'akyusizza abantu b'olina okuddukiramu ng'onoonya obuzibu luli full figure wakubanga essimu ng'onoonya gye banywera mmindi ng'onoonya musawo agenda kukuloga musimanya sumulula mikisa gyo naye nga mikisa gye mbu bakasitoma bajje era abasawo be wagendangamu wabasabirangamu basajja gye weetundiranga kubanga eyo ye yali levo yo full figure naye omusajja akyusizza saakoyo phone book yo kakati mulimuko minister gundi mama gundi ejjajja gundi muganda wange Muhoozi mwannyinaze Muhoozi muganda wange Natasha akyusizza ne phone book yo ng'osobola okubeera awo n'oyitaayitako mu phone book naye ng'amasimu 30 agasooka gonna g'abantu abalinamu kasente oba gonna g'abantu abalina ensonga naye luli essimu yo yabangako maama Afiswe Nateete maama Ronald Ekiwenda maama Nampuuma Sako yo
yali etambulira kuwa gye balogera kuwa gye banywera mingi wakola ennyimba full figure wawaana Katonda wawaana abato wawaana abasajja n'ez'ekikaba wazikola naye wallahi ya Mungu mwali mwabulamu ettuufu lyo full figure ettuufu lyo lyali mu His Excellency Bobi Wine gw'oli mu kusabira okufa olunaku lwaleero. Let us assume singa yafa before oba singa yafudde era nga bw'ogambye kale let us assume Bobi Wine is dead. What is next to you? Manyi bw'oba ovuga emmotoka bw'eyingira mu 120 otandika okwebuuza ebigambo bw'eyabika omupiira ente bw'esala owa boda bwanneekiika mu buli ngeri nga kali kafaananyi k'okubanga emmotoka efunye ekizibu naawe oba tosigaza bulamu n'ottawekka ku bigere n'oggyako ekigere ku mulyo kubanga weepimyemu okusinziira ku sipiidi kw'oli nti eno emmotoka singa efuna obuzibu nange sigenda gisimattuka weepime. Bobi Wine singa afuna obuzibu gw'osimattuka. Erinnya Bobi Wine senga ndigattulula ku linnya lyo gw'osimattuka nga ne content yenna gw'okola ku TV atambulira ku linnya Bobi Wine. Era show yammwe bw'emala ennaku 3 nga temuliimu erinnya Bobi Wine era si show kubanga yazimbibwa ku musingi ogw'okkuba Bobi Wine. Full figure walitadde erinnya mu kitiibwa Bobi Wine. Nze yeekolera itongwa ne bwe siriteekamu gw'ate oyina odditeekamu ennyo. Tolaba nti nditeekamu naye nze ne bwe siriteekamu gw'ate oyina odditeekamu ennyo kubanga mwabatungirizi mutungiririra ku Bobi Wine. Nze yeekolera itongwa neetikka omutwe gwange ne politics wange mumanyi nsobola okutambula naye emyaka gye ŋŋenda okuwangaala naye ovanga ku muntu ajja ne ku TV mwayogera ku lwa ggwanga awolereza Uganda simanya biki naye nga tamanyi na musajja yayiya bendera ya Uganda. Full figure obadde okimanyi nti bendera ya Uganda yayiyizibwa Grace Ibingira. Kitegeeza omuntu atamanyi na yayiya bendera ya Uganda mu by'obufuzi abeera wakyamu. Kibanga omuyimbi okujja nti ngenda kuyimba tuli mu audition nenkuga nnyimbiramu oluyimba lw'eggwanga nga tolumanyi ogenda kuyimba kimazima. Kubanga oluyimba lw'eggwanga kyekyali badde kisookerwa kakati omuntu ali mu by'obufuzi nga tomanyi yadde yayiya bendera y'eggwanga kitegeeza oliwo ng'omutungirizi tobimanyi oliwo ng'ekimererezi tobimanyi. Kakati ensigo eyakufuula ekimererezi mu by'obufuzi giwe ekitiibwa kubanga kuyo kwe weekutte full figure. Full figure Bobi Wine nga tannajja mu byabufuzi wali okutte ku ssente nnyingi mmeka? Nziramu nga Bobi Wine tannajja mu byabufuzi Jennifer full figure wali okutte ku ssente nnyingi mmeka? Wali binusonia omanyi mutero ganti abalina obusente obutono babayita bashiriyoniya siba miliyoni era siba biliyoniya naye ono yali binusonia yali wa binusu nga yeetunda okufuna ekyokulya nga yeetunda okufunira abaana be school fees nga takoma ku kyakwetunda kyokka naye ng'ate mu kwetunda yayongeramu akakodyo ng'omuzannyi w'omupiira tazannya buzannyi mu kuzannya omupiira mubeeramu akakodyo akagumiza obukugu bwo mu mupiira. Kakati ne full figure yayina akakodyo k'okuteeka kalifomu ku bbeere era yabba bangi naye nze mu byannuma ennyo ye musajja ow'ebirime omusajja ow'ebirime wamukuba kalifomu kyannaku nnyo nti ate yakwata muvubuka eyali akoze ki eyali amukufunidde gwe yagamba nti owange nfunirayo ekikazi kalenda nsule nakyo gwe yakwata era bwe mba seerabidde bulungi ensonga zino omwana bwe yagamba nti full figure yankutte waliwo abayimbi aba Eagles Production besigenda kwatuukiriza mannya eyasasula omuyimbi wa Eagles Production eyasasula musajja omusuubuzi w'ebirime agende ewaka ofuuse omuntu newankubadde mukamwako mufulumamu ebitajjansa naye tugamba kasita takyakuba basajja kalifoomu kale kasita okuwemula kuli okungi ennyo okw'obwassenga kwesalako tujja mmutereeza mpola mpola. Kaakati
oli kunte eyo gy'okamamu amata gy'oyagala basala ekibeere ente eyo mujja amata n'owona okufa enjala gy'oyagala basala ekibeere munnange kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo tebiseera ebisinga bagamba nti abantu abamu baakulanga emisota omusota gwo gusigala musota ne bw'ogusanga mu buzibu n'oguwa omukono gukubojja kubanga kiri mu butonde bwagwo gw'okubojja kiri mu butonde bwa musota gw'okubojja naye nsabanga obutonde bw'omusota bulemenga kubajja mu butonde bwammwe obwako obuntu naye ate ak'obuntu teweerabira nti kakambwe n'okusinga omusota waliyo eyo omuyayi waffe baamutemako omukono naye ng'omanye ekimutemyako omukono babadde balwana ne munne n'amuluma kitegeeza ak'obuntu kabaamu naye singa kasiikuukamu kaba kakambwe n'okusinga omusota newankubadde oli musota naye leka kutujja mu kaabuntu kaffe newankubadde Jennifer Furufiga oli musota naye mbadde nkusaba leka kutujja mu kaabuntu kaffe waliwo abagenda oluusi boogera weewaawo ng'ate kyekituufu nga basayide eri bafiiriddwa omulala najja n'agamba nsanyuse yeekolera najja n'agaa kitalo nnyo naye n'ayisaawo ensonga ze n'ojja owulira era basanyukira mu kufa agaana agatalina mpisa bannange tewaliyo ttaka ly'osigamu kasooli n'okungula omuwemba era tewaliyo ttaka mw'osigakawo n'okungula soya ky'osiga ky'okungula ndowooza mulabye bano abaana be batusigamu obukyayi obungi bano abaana be batuleetedde okunyiiga okungi bano abaana be batuleetedde okusiikuuka okungi kubanga wakati mu kufuna ssente ate bakolerayo ebitali bya buntu ng'era bwe nabagamba nti okugula malaaya kibi era oba okoze kya bussiru naye ate tobeera musiru nnyo butakozesa bupiira bugali mpitawa okugenda mu NRM kibi era oba okoze kya bussiru naye ate tobeera musiru nnyo kwagala kukolera bitajjansa mu NRM mu linnya ly'abannengere mu linnya ly'abampaane bannange njagala obbategeeza buno obukkakkamu bwe tulina bwe mufiirwa ne tugamba nga kitalo eryo bbumba eryatubumbibwako ery'empisa naye nga libisse ekintu kye mutayinza kutegeera munda nkiddamu buno obuntu bulamu bwe tulina kwe musinzira ne mutujjoogera obuntu bulamu bwaffe naye mufiirwa tugaa tuzze empala n'ebbali tusooke tusaasire ku bano obuntu bulamu bwaffe bbumba eryabikka obutabangufu bwaffe one day tujja kusiikuuka naye era sigenda kukoowa kubajjukiza waliyo akaseera nga ye Museveni alina survivinga na famire ye lwa nsonga nti ne mu State House mulimu exit route oba mulimu ebifo ebya bullet proof naye ate mwana muwala oyo ng'ensi etabanguse tebasobola mumuteekayo mu banka za State House ng'ensi etabanguse teri ayinza mumuteeka mu banka za State House era Museveni ayingirayo na mukyala we n'abaana be mu bupunza ayingirayo na bafamire ye tewali na minisita agenda kuyingirayo lowooza mu kaseera lowooza olunaku nga gw'obadde weesiguliddeko oba abadde akuvumya abantu oba abadde akuwemuza abantu naye ng'anoonya waayita njagala olowooze kaseera ako ate era olowooze nti naye lwaki bino nze mbikola kyogamba eno gavumenti ngifunyemu nnyo okusinga Natasha kyogamba eno gavumenti ngifunyemu nnyo okusinga Kalugire kyogamba eno gavumenti ngifunyemu nnyo okusinga Diana kyogamba eno gavumenti ngifunyemu nnyo okusinga Patience oba Lwaboogo kyogamba eno gavumenti ngifunyemu nnyo okusinga Janati Kataha kyogamba eno gavumenti ngifunyemu nnyo okusinga Franka Tumwebaze lwaki gwoweeno yegwe afuluma ebyesittaza n'abeeri ababikoze era baba nga balaba bye bakoze bituufu ng'olowooza lwaki bo tebasobola kubyogerako Natasha bwe yazimba ekkanisa yavaayo n'agyogerako awo kitala awo ewali ng'essaawa ya Queen wano ng'odda
roundabout y'ekibuye yavaayo n'agyogerako mbu bwe yawandiika akatabo yavaayo n'akoogerako naye gwe webuuze lwaki obutemu bwa kitaawe tabwogerako gwe kyoga takimanyi nti atemula akimanyi nti atemula ne bino byabanyumizaako bivudde mu butemu bwa kitaawe naye akimanyi tebyetaagisa byesittaza gwani abyogerako mu ngeri gy'obyogerako gwani abyogerako mu ngeri gy'obyogerako amaalo mulekerawo okukubira enduulu ku bukunkumuka buno bwe muli mu kukulya olwaleero bukunkumuka olugogo oba ebbaati eritalina lugogo lufulumya amazzi lituuka ne libimba bwe libimba lisammulizaako ku ttaka ekyo kye muli mu kufuna kye bayita eppipa ya Museveni ey'ebyenfuna yabimba kaakati buno obukunkumuka kwe musinziira ate okwagala okukakkanyizaako baganda bammwe babeeko obubeezi baganda bammwe naye nga liziki yammwe teyeekutte ku mannya gaabwe nga ne liziki yammwe yeekutte ku mannya gaabwe mwagalenga nnyo ebintu ebibawa by all ways by all means mubyagalenga nnyo full figure wajja ne weerippa ku His Excellency Bobi Wine weewaawo wayina ebigendererwa byo naye ffe abatalina ttooki emulisa munda lutaaya yayimba ayi mukama tokibeeriswaza bangi singa twalina ekitooki ekisobola okutubuulira munda mu mutima gw'omuntu nekyalowooza oba osanga twali baddeko we tukoma ku ggwe naye omusajja bwe yava mu Arua nojja n'otandika kati ng'essaawa eno ekiriwo n'otandika n'okubanja bonna buli muntu abayimbi nga ne munnaposinga bagundi nga ne munnaposinga n'ovumiramu n'obwakabaka bw'e Buganda mu linnya ly'okulaga nti oyagala nnyo His Excellency Bobi Wine bwe wamala okulengerwa ng'akutembeese bulungi akuwanise ne bakulengera ne bakuyita wali okoze kivve ng'omuntu agula malaaya naye ate toba musiru oleme kukozesa kapiira kagalimpitawa bino byoli mu kukola wakola dde ensobi naye ate oli mu kugaana kukozesa kapiira kagalimpitawa oba tokyakoza nsobi eba tekyali nsobi wabula oba ofuuse mu mbatuutu kubanga omuntu akola ensobi ebbiri mu nsobi emu oyo abeera afuuse muwumbatuutu full figure oli muwumbatuutu eyeetunda olunaku olwaleero gwayimiridde ku TV tokomye bukomi ku kyakuyimirira ku TV naye ofuuse nannyini program ofuuke nannyini program ku TV ng'oliko ne Bad Black naye oliko n'omusajja nga Senkubuge eyawandiika ekigenyagenya oliko n'omusajja nga Senkubuge eyawandiika omuzannyo ndiwulira oliko n'omusajja nga Senkubuge omuyivu okuzaama naye Senkubuge baamugamba nti gwe kakkana faanana atanaaba fuuka omuwerekeze wa full figure yekwaya liida gw'ogenda kusuulamu busuuzi si lwakuba nti osaanidde okutuula awo era si lwakuba nti mu bantu bonna abasomya amawulire mu Uganda gwagwanidde naye lwakuba nti erinnya lyo liri connected kulya Bobi Wine ekyo kitegeera lwansonga nti erinnya lyo liri connected kulya His Excellency Bobi Wine put some respect mu linnya lye bayita Bobi Wine oba osanga ate ye yeekolera asobola obutaliteeka munnya respect naddigulumiza naye gwe asiiba weewaana mb'ozimba kalina olowooza zizimbirwa kuba olina magezi mangi ebiseera mwe weetundira nga tewagizimba ebiseera mwe wayimbira ngenda gaba ku mazzi ewaffe nga tewagizimba yadde n'akayumba ka konteyina buno kesisi bwe yasengulanga tewakalina ddala ddala kikwetaagisa kusooka kujjukiza wadde ng'oli musiru wadde nga tokyassa obwongo tebukyassa n'ebitundu bye ebyekyama tebikyassa kikwetaagisa kusooka kikujjukiza nti Bobi Wine lwe lufungo olukusika tokimanyi nti Bobi Wine lwe lufungo olukusika mwewombeeke tusabe ai Allah ow'ekitiibwa
ai Allah wekitiibwa omuntu eyali akuliisizaako ai Allah wekitiibwa ai Allah wekitiibwa omuntu eyali akuliisizaako ai Allah wekitiibwa omuntu eyali akuliisizaako nemuba temukolagana nemuba temukwatagana wabaawo ekibagatta era bw'afuna obuzibu nga tosobola musaasira waakiri tomuyeeya waakiri tomujeeja ai Allah nkusaba buli lutuuyo lwa Bobi Wine lukamuke mu maali ya full figure ai Allah nkusaba buli full figure sente gye yali afunye ng'agifunidde mu linnya Bobi Wine gikamule ai Allah nkusaba buli full figure eky'obugagga kyalina ng'akifunye mu linnya Bobi Wine kikamule ai Allah full figure afe bubi ai Allah full figure afe ng'akunkumuka envunyu ai Allah omumme zadde eddongoofu ai Allah abaana be badobonkane kubanga naye alina abaana b'abantu bayagala oddobonkanya ai Mukama ne His Excellency Bobi Wine alina abaana naye oli n'atemajjawo ekigambo nti singa baakubye ku mutwe kale wadde nga tamwagala naye nga talowoozezza ku baana be ai Allah tusaba ekikolimo kye kimu kye yabadde aladde mu nnyumba ya Bobi Wine kitwaleko ewuwe mu ngeri ekyasinza okuba embi ai Allah abaana be bamme riziki ai Allah abaana be baboneebone ai Allah abaana be babulwe ne bwe banywa otuzzi ai Allah abaana be bajeere ai Allah abaana be baboolebwe ai Allah kubanga nga bwe nnabanyumizaako gye buvuddeko omukungu wa Gekasi olwe omukungu w'erisa gwe bayita Gekasi olw'omululu gw'ebintu yafuna bigenga ate nga tebigenda kukoma ku ye wabula nga bigenda ku generations ze eziddirira ai Allah teeka ekikolimo mu lunyiriri lwa full figure abaana be kuye kennyini ng'omuntu abazzukulu abasooka bannakabirye ne bannakasatwe ye Allah bateekeko ekikolimo ekinene nnyo ai Allah oba omwana w'omusuula dda lusuula awulire ewe kiruma okujeeja ng'abantu kubanga ne weebatta munnauganda full figure yaddayo waka naawe weeta abaana be ku makya n'akeera nnyo ku TV najja n'agamba bakyabatta nnyo ai Allah tuusaako okufa mu nju ya full figure ai Allah twalako obulabe mu nju ya full figure ai Allah full figure empuuna malungu n'abaana be ai Allah abaana be bajeere ai Allah muweeko obulumi bannayuganda bwe bafuna obotta mwana we obotta bbaawe obotta ye kyokka nga tokoma ku kyakubatta bussi tokoma ku kyakubatta bussi naye baffe mu nfa ekyasinza okubeera embi mu nfa full figure gy'atasobola kwerabira atunule ku mwana we ng'afa mu nfa gy'atasobola kwerabira kubanga noono gwe yabadde ayagala affe taata w'abaana abamu ai Allah fuuka engabo eri Kyagulanyi kyokka nga buli amwagaliza ekibi kikyuse okizzeeyo gyali Kyagulanyi muliise entalogwa bwe njogera ku ntalogwa abantu abalina entalogwa yoyo gwologa naye nga bw'omuloga biddira gwe kakati njagala Kyagulanyi omuliise entalogwa nga buli ky'omwagaliza ne bw'okirowoozaako bulowooza nga kibi kikuddira oba kijjako mu famire yo ya Allah batte bubi baffe nga bawunya baffe nga bakunkumuka envunyu teekako okufa mu nju ya full figure ate okufa okukyasinza okubeera okubi teeka ebikolimo ku baana be ya Allah tukusaba oteeka olubikolimo ku lunyiririrwe abaana be n'abaana b'abaana be bonna bajeere ya Allah anti abaana b'abantu bafa ya Allah omukyalo oyo najja n'awolereza abasse ate n'avuma abafiiriddwa twagala omuwulizeko kyekimu oba osanga mu kiseera kino ya Allah ayinza obitabitegeera kubanga ebiseera ebisinga omuntu anyiga amayute ga banne bamala kukwata kulirye n'awoloma n'amanya nti bulijjo ne banne tabawa switi ya Allah lukama mayute full figure mukwatemu ku jjute lye munsalireko kalira amin